ngenda saamanya nti yanfunisa olubuto. N'embeera eyo nga nkola nga sibimanyi nti ndina lubuto nga ndaba nze ne bya piizi nga sibimanyi. Wali togendanga mu periods kyango baawo? Nga sibimanyi. Kati gwe wafuna otya olubuto ng'ate wali tobimanyi bya periods? Wali wakuba wazza omukono emabega mwekyo ekiseera wewabeerera naye? Ebiseera ebyo nze nga sisobola nabitegeera nti oba omuntu agenda mu piizi. Naye ndi awo walabako ko ku piizi zonna mu kiseera ekyo? Naalabako nga nkyali naye nga sibimanyi ngamba oba bino biki. After nenkola ki abawala nga baŋŋamba naye gwe kiki gwe nga tolinga ffe. Nga mbabuuza ki lwakuba ekyanyamba boosi wange oyo yali musawo ne bankebera okunkebera nga ndi lubuto. Nembeerawo nga ndi lubuto nga nkola nga ndaba era kinyigiriza nentambula nengende hoyima owa bro wange saamugamba nti ndi lubuto. Namwandu w'omugenzi Baby Deo eyatufaako mu mwezi ogwa February omwaka oguwedde 2024 byayogera muliro gwokka byawandula bukyayi bwokka. Tewaliyo kirungi na kimu kyayogedde ku mugenzi Baby Deo. Baby Deo yafuna akabenje ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa February 2024 neera n'afiirawo. Naye nga kigambibwa mbu yanywa nga anyweddemukko n'atamiira ate bw'atu n'ayagala ovuga emmotoka addeyo waka wasobole okubeera ng'awummula. Within the process bw'ati akabenje kaaliwo era bw'ati teyasobola kubeera ng'asimattuka. Bingi ebyaliwo mu kuziika kwe naye saa zino eno actually ngenda bukuteerako ko wali eri incident ezaalimu ennyo mu kuziika kwe. Omu ku bakulira ab'ennono b'abasawo abaganda mu Uganda we yagenda ku keesi ye kofini ye oba kasiketi ye nga bataddeko omusalaba n'agujjako n'agumenyaamenya ng'agamba ono abadde musawo muganda munnaffe akkiriza mu by'ennono so temumuteekako musalaba. Omusalaba we bagujjako ne bagumenyaamenya. Akatambi ako nako ngenda kakuzannyira kambi kuteereko mboozi y'ono omukyalo ogiwulire n'omugambo gwatokomoka talinayo kalungi kamanyi ku mugenzi olubuto bingi byayogedde. Then oluvannyuma nkuterewo ebyaliwo mu kuziika Baby Deo gwe eyeerabidde osobola okubeera ng'ojjukira mwaka mulamba n'omwezi gumu. Yesu kubanga yafa nga 3 February omwaka oguwedde. February twakamumala wano eno mwezi nga gumu mwaka nga gumu n'ennaku nga 10 ezaakayitawo bukyanga Baby Deo atufaako baava mu bulamu bw'ensi eno. Kankusaba subscribing onyigenda ku notification bell tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Ogamba otya? Bitambula bitya? Tebibadde bibi. Awo olwatuuka mwasinkana mutya n'omugenzi Baby Deo? Baby Deo nali nzunga byange naye nga sirinnyawo nti mukulu nti mmanyi nnyo wabula nga ndi awo nga nkyali mutoto era nga sinnatuuka wano. Nansanga n'angamba ebigambo omuntu bye yandiyagadde okugamba nti nkwegombye. N'akola ki? N'angamba ekyo ekigambo ne mugamba kale because nze nali simumanyi nnyo nga simanyi bimukwatako. Naye yatandikira wenatandikira omudetinga oyo gayi nga n'abewaka ne mbagamba ne bangamba oyo tumumanyi naye nga tetumwetaaga. Si oyo gaye yali omusawo omuganda? Yo yennyini Baby Deo omugenzi. Abewaka nga tebamwagala weyaviirawo n'akuba akayimba Oliver kubanga nali nkyabeera waka. Nga gwe Oliver? Yes, nga bamutalya Oliver. Because omusajja yantuma erinnya Oliver Ngoma nga nkyali muto. Naye nentuuka nga Baby Deo wanjagala naye nensawo nga mwagala nentambula nenva ewaka nengenda nemusanga nanfunirawo akayumba eyo bayitayo ekiyuuni. Baby Deo? Baby Deo nembeera ekiyuuni nemaliriza nenvaayo neŋŋamba kanzigyeko mu tawuni. Nanfunira akayumba bayitayo obuloba nembeerako naye nempasuka nenvaawo nentambula nengenda byange. Ki ekyakuggyewa Baby Deo? Nga ndaba sinnatuuka fumbirwa nga ndaba sigenda sobola. Wabeera naye ebbanga ki? Namalako naye emyezi gyali 5.
Mwejo gyonna emyezi 5 ng'olina omuntu naye nga tokimanyi nti tonnatuuka kufumbirwa. Nali nkyali. Walinda paka emyezi 5 ne giyitawo? Yes, nga nswala kale ne ngamba kansalewo nveewo. Ng'oswala? Ate ki ekyali kikuswaza? Yali atandise okuswaza omusajja? Ng'abantu boogera bingi. Nga bagamba mbuki? Nga bagamba nti muyaye anywa enjaga nga boogera bingi simanyi mulogwe. Ate nga ne bazadde bange tebamwagala mu kusooka. Nentambula nenvaawo neŋŋenda nenkola bayitayo obusunju ku buligi we wauka restaurant akalingawo. Wavayo buloba n'oyolekera eri ebusunju. Watuuka otya ebusunju? Nali ninawo obusente kubanga bambi yampanga ssente. Ebusunju gye baali bakuzaala? Nedda. Banzaala Kiboga. Baby Deo yakujja Kiboga. Kati ye Baby Deo bamuzaala Kiboga? Bamuzaala Kiyuni. Bamuzaala. Ekiyuni n'Ekiboga byeriraanye? Asiwala. Kati gwe yakulaba atya n'akwegomba? Yakusinkana? Nayina mukwano gwange bamuzaala eyo Baby Deo gy'abeera. Omwana bamuyitanga Flora. Naye nentambula nenvaayo neŋŋenda saamanya nti yanfunisa olubuto. Nembeera eyo nga nkola nga sibimanyi nti ndina lubuto nga ndaba nze ne bya piizi nga sibimanyi. Wali togendanga mu periods bukyanga obaawo? Nga sibimanyi. Kati gwe wafuna otya olubuto ng'ate wali tobimanyi ebya periods? Wali wakuba wazza omukono emabega? Mwekyo ekiseera wewabeerera naye? Ebiseera ebyo nze nga sisobola nabitegeera nti oba omuntu agenda mu piizi. Naye ndi awo. Walabako ku piizi zonna mu kiseera ekyo? Naalabako nga nkyali naye nga sibimanyi ngamba oba bino biki. After nenkola ki abawala nga baŋŋamba naye gwe kiki gwe nga tolinga ffe. Ngamba buuza ki? Lwakuba ekyanyamba boosi wange oyo yali musawo. Ne bankebera okunkebera nga ndi lubuto. Nembeerawo nga ndi lubuto nga nkola. Nga ndaba era kinyigiriza. Nentambula neŋŋenda Hoima owa bro wange. Saamugamba nti ndi lubuto. Nga mbeera mu mbeera kale ng'omukazi wobeera ng'oli lubuto nga saagala muganda wange akimanye. Nenkwata ekkubo nentambula nenvaawo. Neŋŋenda eyo sayidi ng'onaatera otuuka ekitalya. Nembeera awo nentandika okukola mu ka restaurant kaali awo nga kakweyiiya. Awo mu COVID Deo saamugambako ndi lubuto ebiseera ebyo ng'essimu yange sigirina nga sirina nnamba ye nga sina we nsobola kumujja. Nembeerawo nga n'olubuto. Nembeera yanyiga nnyo. Nentuuka okugenda ng'okukolera ekyokulya. Naye ng'ewaffe gye bali bayina nga basobola okumbeezaawo naye ng'ekindeetera obutagenda waka Deo baali tebamwagala. Nembeera awo mu mbeera ey'okuyiiya nenfunako ow'embeera naye nga siwa. Ono tagendako musaalaba basibo ne banyabo kubanga ye tattanga ku muntu. Omusaalaba guno titukkiriziganya nagwo kubanga ono tagendangako mu kitundu kya Yesu era tattangako muntu. Weewaawo omusaalaba ogwo kale mu kitundu ekyo si mu Yudaaya ogwo tumaze ogumuggyako. Banyabo ne basema Deo ono gwe mulaba baamukwatako n'omugole ng'enkya bamuwasa Deo ng'ali naye muloogi akola pono. Deo oyogola omugole nga nkera agenda ku mbaga naye Deo n'alyoka amukakkanako mu kiro n'amukolako emikolo gya pono. Twali kalisizo. Waliwo abadde abuuza nti okakasa Deo wuuyo walugamba nnimba. Twali kalisizo bambi bampangisa nyimbe ku mukolo. Nange saakigenderera bambi era oyo omukazi bambi ansonyiwe naye saakigenderera.
kyali kite story ebeera eti eyo gwotegera otya nti omukazi yali agenda ku mbaga gwena okakkana ku mukazi wo ku mugole wa muno omukazi yasaba nze ngende nyimbe ku mukolo ogwo ng'asaba bbaawo ate nga nzisiina na nnyimba za mikolo zisiyimba ku mikolo bannange kati ne kiba kitya kumbe kirabika oba omukazi yali ayagala pono ndowooza twogerere mu pono omugole ndowooza twogerere mu pono kati tugenda munnange osobola okuyimbira abagole obayimbira akawanga kaaganda Alipeo nawe noba osuse ng'ogenda ku mukolo gw'embaga abaga mu muyimbi azze kati omuyimbi avaayo akawanga yogera nkubirawo omugeni genda iyo oli omugole yagamba amanyi bwe batuula mu miitingi zaabwe baserekitinga abayimbi be baagala babeewo ku mukolo ogwo nange yali surprise gyendi bambi munsaasire kyenakola kale tekyali kirungi abalala bakimanya neyawasa omukazi yakimanya ti mukazi we namukolako emikolokolo naye kale yamala n'akimanya naye teyakimanya ate ku olwo kubanga baanoonya omugole nga tebamulaba mwali mwekwanye ebbanga ddene n'oyo mukamuno namulaba ku olwo ku lunaku lunyini lwamukakkana ate nga sisitemu zonna zikola bulungi ezange wayambala akapiira olaba pono kakati okakkanye ku mukazi wa munno enkya mugole omulabisiza pono kati bakwatiriza mulungi bakusanga mulungi nga mulaba pono ne muka munno nedda kyali bwe kiti twali kaliisiza eyo omukolo twagumala bulungi nayimba ne ku mukolo sebo ogwali gwakwanjula nebayimbira manyi omusambo omunyankole nga naye nyimba nange zenyimba tezikwatagana na mukolo nange simanyi wegala sente kumbaga bali bakusasudde sente okuyimba ezo enyimba z'okubaza ati sente zibaamu mu bajeti ogenda okujja nga gwe bakusasudde dda leo soko tuyimbiremu obuyimba bw'oyimba ku mbaga ya muno wali buyimba ki selection yange tuyimbireyo nga bbiri ze wayimba ku mukolo gw'embaga ejemba bbiri okay awo tukola program nange nsooka neetunulamu neŋŋamba nti kakati ŋŋenda kuyimba nti akandabe obuyimba kale obuyinza osanyusa abantu awo nange nafuna obuzibu kuba siri muyimbi wa mikolo kati nina akayimba Oliver yannimba nti talina musajja ne tweyagalako nze ibwe nkayimba wano kakati ate ono ye teyamulimbi nga tebikwatagana nafuna omusambu wange anguyita munyankole nga naye guyina obugere bw'embuzi olwoyita mu puroguramu ku nyimba zogenda okuyimba ku mukolo ku mbaga ya munno nga nange newa briefing nga ne briefingamu okuentertaininga abantu bali abali ku mukolo bambi naye ng'omukolo guli kirabika ebyaddala gwali gwa pono nga naye nange gwangwaho kubanga olwo waliwo akayimba ke nali nasooka okuyimba ke bayita ababodaboda tebalina musango ate bakandeeta kubanga n'abaze wano bajjidde ku bodaboda nedda tebalina musango ababodaboda bavuga abakazi amanyirira bwe bati mu mutima ne babatengula emyoyo nedda tebalina mutawaana ababoda abo awo nendaba nga kayinza okuyitawo mumbaga mukwanjula kwali kwanjula ng'okwanjula kwogera okuyimbirako bodaboda nayimba
Aha, genda masolo omusana. Nayimba sebo boda boda mu kwanjula nzoba osaaga. Nga towulira nsonyi. Nga towulira nsonyi. Nga towulira nsonyi dde okuyimba nnyimba za boda boda ku mukolo gw'okwanjula. Nendumala. Aha. Kati we nalumala. Naye nga sinnayimba. Nasooka nze nemba MC wange. Gwe weyanjula. Nembagamba kati tuli mu kwanjula. Olwo natandika ng'olwo ntandika okuyimba. Nesooka netandika okuzannya bye nnina okubeera. Okukyusa obwongo bw'abantu bali be ngenda okuyimbira. Okubazza ku bye ngenda bayimbira mu ndowooza yange ate mbasanyusa era basanyuka nnyo n'okusinga abayimba ennyimba z'embaga. Olwo. Kubanga nasooka nenfuuka MC kunze kennyini si ku mukolo. Konze nze ngenda bayimbira. Olwo nkuta akazindalo bamaze okumpita olw'emisa agambye ono gwe tuleeta bannange gwe tuleeta byagenda bakoleranga naye nange mbimanyi tebisaanawo ku mukolo. Nga lwaki olinnya n'odda e Kampala? Nga tebansasudde. Golooza byali bya bwereere. Ate nga sente zisikwatanga nako. Omugole omukazi yanjagaliza. Yanjagaliza sente nyingi kuba ye yampangisa. Otandise. Ati olukubye olwa bodaboda ogenze otuuka otya okugenda mu loogi okulya mugolo oyo? Kati nga sinnalukuba nasooka ne mbagamba bannaaye bye ngenda oyimba tebikwatagana na kwanjula naye nze kubasanyusa. Era n'abampise wano bamwampise nsanyuse mwenna abali ku mukolo guno. Mugenda kusanyuka. Musooke mwerabira okwanjula ate kati mulabe ku nze. Nze mbayimbira ku mukolo guno. N'akawanga tugenda kukalaba mu kwanjula kuba nako nakaleeta. Akayogera? Anti nkalina nze nina akawanga sibo. Akawanga k'omuntu? Nina akawanga nze tombuuza saagala kunzala abalala. Kakati nga nabo baagala wamma bakalabe. Kati awo ne mbagamba kati ntandise. Ababoda gye muli eyo tije tuli. Bwe mubaayo mugire bwe muti musobola n'okujja wano mugire mumbongeko gye muli tije olwo ndinga MC. Ate abazitambulirako boda boda gye muli eyo. Nti abamu naffe twajjidde ku boda nti kano ke tutandika nako. Nensooka mbayisaamu omuliro gwa boda. Ogwo ne guggwa. Ne mbayisaamu omuliro gw'akayimba kange. Olwo nno ak'omusambwa. Naye ng'omusambwa mu kwanjula bannange nga nange mpulira ennaku. Naye ng'ate bali benyimbira bo banyumirwa. Nga nze benyimbira banyumirwa. Ate nze ayimba nga mpulira ennaku. Kabata wali obaddeko mu mbeera eyo. Ng'okola omulimu gw'otasaanidde kukola mukadde ako. Koze kakati ate kambayiseemu eggaali buli omu asabe kayagala. We baŋŋambira yimba bankutte n'omukozi n'enswala. So yali yaŋŋamba alinkwata n'empaka na bannange. Koze muyiweyo bankutte n'omukozi nze bankwata n'omukozi. Ate true stories ezenyimba bayita weze nyimba zonzimanyi kati kola olunaku olwo ng'omugole wamaze dde omulya oba wamulya kwolwo olunaku sinnalya naye amasanyu ge namulaga samudisappointinga bambi ekyo saamuyiwa nakola bulungi ku olwo okwanjula wayimba bulungi omugole n'asiima kati yalina okuwa ng'ekirabo okusula naye mu loogi. Asi loogi yali yategekedde we ngenda okusulanga naye wakyama. Kuba yagamba nti omuyimbi wange talina yali yataddewo ne security enkuuma. Naye abakazi nga benzi nnyo. Nti tayagala bansumbuwe eyo waliyo bantu be. Kuba omukazi yalimu baali bakolamu. Newe waabwe eyo.
we yakutegekera okusula ekiro ye yereeta newaabwe eyo baali bakolamu kuba twali mu kwanjula ewaabwe eyo naye nga bakolamu nga balina obuyumba bungi kati akayumba nze mwe nali emikolo egyo mwe gyali baali bakataddeko ne security nga ye yagitaddewo nga tebayingirayo wabula nga nze ntuma bakagwa bange kagwa genda njagala bagire wano kagwa neetagayo kino gasiredu wabeera oba mugiyita gaali ennaku zino walina gaali akagaali kabalema walina gaali ddali yagesewo etuulwako nti bannaye wano kino kibuzeemu wano mutereezeemuko wano katono kiganye mangu ddala mbiro ebitereera kati nga security fe ate we tuli ekituufu yo yali nga ngumu bulungi omukazi najja mukolo bwe gwaggwa tuyimbye bulungi abagenyi babaabe bonna bazeeyo kubanga jjukira abajja okwanjula tebaddayo na mukazi baabaze bamwanjulire mba ndi awo ng'omukyala azze omugole olw'emikolo gyonna giwedde bataata baabwe bamaama baabwe bonna bazeeyo abamu bagenze dda nga kwebaza webale butanswaza kozi munange webale kusimanga nange gye biraga simanyiiyo munange webale butanswaza kati ebintu byali mu webale butanswaza noweweeta mukamunno omugole noweweeta nedda webale butanswaza amawulire gano naye kyankola bubi naye nga ziri byebyo si mu bubi bambye webale butanswaza omukazi bambi yali akwebaza omukazi yali akwebaza webale butakola ki butamuswaza nojja noyimba nosanyusa abagenyi be naye nasalawo nakusanyusa bambi nakuwa ku bitundu ate bwe twamaliza nefuna ennaku ku mutima ate yazo eyo ennaku bannange oli omukazi yali mulalamuko atya bye yakola mukadde ako nafune ennaku ku mutima ng'akuwa ku bitundu by'ekyama nga biwedde olwo kunza oba singa ayenze oba singa oba nanyiniye naye ng'ate nze napangisiddwa buki kupangisibwa ate nga sikkirizibwa kugamba nti oba tubiddemu oba tuddemu tukole bwe tuti naye yennaku nange yansigala sobola saagala muddemu kunzijukiza nnaku nze gye nayitamu mwe bagundi era ekyo ekyanayagala mukama munno omugole yali nnaku eyo namukwata ibyali byaddembe kati ate wawulira nnaku ki kabaata nze nakwata omugole ŋŋambye yeereeta bulungi nnyo nemukanya kati ate gwoki ekyakwasa ennaku yali oke byali birungi kyekyankwasa ennaku ebintu byali biwoomu kwegamba omugole yali mukummoofu naye nga sikkirizibwa kumuddira era nakati omulabako mwogera mukyayogera yali mishoni y'okwolu amazima byakomaawo tolina namba ye temwekubira takkubira yennaku kuki ku mutima kati omunoonya era bw'ali bampulidde nanga nnoonya kati senga yali mulwadde omukazi oyo ddeewo kabaata kiki abasajja mwalwanadde entalo kankwesonyiwe bayirawe teyali kale abakazi bebayita abakazi be bamyakaana n'okudda waggulu kati ate yali mu 20s buli kano nga buvaayo bulungi buno bino wansi nga biggumidde wano soka ye yenyini yakola bwe yajja n'angamba kati kankwebaze kozi wampadde ssente koye kankwebaze obutanjiwa omukazi yeesumulula
nsooka ngamba nga nze kenyini ndaba n'eryamu olukwe nga naye ni mulyamu olukwe n'omusajja nga naye eyamuwasizza mulyamu olukwe koze mwena kambalyemu olukwe n'omusajja bamulyamu olukwe abayembe muli bazibu nnyo tujja twandikira awo zemba nayagadde okusibula ne kabaata njagala nze osula bulungi baby deo kawanga n'atulabako n'agenda abadde atunyumizako ku mboozi ze